Oluvannyuma lw'okumala ekiseera ng'enteekateeka z'okulonda omulabirizi w'e Luweero anaddira Bishop Eridadi Kironde Nsubuga mu bigere zitambula ku mitendera egy'enjawulo. Olwaleero zikomekkerezeddwa nga Reverend Canon Godfrey Kasana Ssemakula yalidde obukulu buno. Amawulire gano gasaasaanye mangu nnyo era ne Canon gy'aweererezanga Ssaabadinkoni mu kiseera kino ne bagafuna bwe batyo ne batandikirawo okucacyanca. Twagala okwebaza Katonda, olukiiko lw'abalabizi olutudde wano enkya ya leero lulonze Godfrey Kasana okubeera omulabirizi ow'e Luweero. Ajja kuteekebwawo nga 16 Julayi omwaka gwe. Reverend Canon Kasana watuukidde endejje ku kitebe eky'Obussaabadinkoni asanze abakristaayo ab'enjawulo omubadde n'abaana b'amasomero bamulinze era ne bamwaniriza mu mizira. Oluvannyuma bayingidde mu kkanisa okwebaza Katonda olw'obuwanguzi bw'abatuusizzaako. Canon Godfrey Kasana ategeezezza nti amawulire ag'okulondebwa kwe ku bulabirizi gamusanze mu maka ge wabula bw'agafunye abuzza okufa essanyu. Mpulidde nga Katonda ayita abantu nga bw'aba ayagadde, kubanga nze bwe nali ntandika obubuulizi nga ndi musajja muto nabutandikira mu kkanisa y'e Masunkwe wala nnyo mu busumba bw'e Ssekamuli mu Luteete eyo, naye saamanyaako nti Katonda alininnyisa amadaala mu buweereza, saamanyaako nti Katonda alintambuza ensi kuba ntambuddeko mu nsi nnyingi, naye saamanyaako nnyo biyinza kuddirira. N'olwekyo mpulidde kwebaza Katonda, ne neebaza Katonda bw'ali omukulu era omunene era ow'amaanyi. Yeebazizza Katonda olw'okwongera okumulonda okuweereza n'okumulinnyisa amadaala era yeebazizza abakristaayo abamukwatiddeko kasookedde ng'atandika buweereza mu kkanisa. Era olunaku luno njagala muzikirize neebaza ennyo Katonda asobodde okunnonda okubeera omulabirizi ow'okuna ow'obulabirizi bw'e Luweero. Ate njagala n'okwebaza ennyo bakadde baffe ennyumba y'abalabirizi ekulembera kitaffe mu Katonda Ssaabalabizi wa Uganda nga ye ssentebe. Katonda bayiseemu okusobola okunnonda okubeera omulabirizi owa Luweero ow'okuna. Neebaza nnyo bonna ababadde bakola balina enteekateeka zonna kubanga ng'okulondebwa kw'omulabirizi kuyita mu mitendera mingi. Ategeezezza nti essira agenda kuliteeka ku kwongera okulera ekkanisa mu by'omwoyo ate n'okulaba ng'enkulaakulana y'abasinza egenda mu maaso. Omulimu gw'enjiri gwe ngenda okusoosowaza ennyo ddala kubanga era gwe mukulu nga bw'ayogera mu Matayo 28. Akulira abaawule bonna mu bulabirizi bw'e Luweero Reverend Shem Lutalo ategeezezza nti bafunye essanyu olw'okulondebwa kwa Canon Kasana mu bulabirizi buno era ategeezezza nti ekkula lye batuuseeko ng'abaawule b'e Luweero ly'amaanyi nnyo. Tulowooza nti n'obulabirizi obulala naffe tukuze kati butulabanga abakulu, tusobola okuvaamu abakulembeze abalungi era ne basobola okubeerawo. Abamu ku bakristaayo e Luweero be twogeddeko nabo balaze essanyu olw'okulondebwa kwa Reverend Canon Godfrey Kasana Ssemakula wabula bamusabye akwate ku bizibu ebiriwo ensangi zino omuli omukwano ogw'ekivve n'ebizibu ebirala enjolo ebimaamidde buli wamu. Eri mu bisiyaga abantu bali mu kulimba obutebenkevu tulabanga obuseebengerera. Kino kye kiseera ekisinga okubeera ekituufu abantu we basaanidde okwekwata ku Mukama waffe. Bulijjo nga tulindirira okulabika nti notufuna omulabirizi omuggya. Reverend Canon Godfrey Kasana Ssemakula alindiridde kutuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini ogwa 2023 afuuke omulabirizi w'e Luweero ow'okuna. Stella Nandawula ne Samuel Kawoya, BBS Terefayina, Ageesigika.